kiraffe mu kitiibwa kya Yesu oluvanyuma tulizuukira ffenna tulizuukira mu kitiibwa kya Yesu oluvanyuma. Ayi Mukama n'ekitangalo kimwakire aterekere emirembe, n'ekitangalo ekyogerera kimwakire aterekere emirembe. Ayi Mukama mu ekiwungula ekitagwawo n'ekitangalo ekyogerera kimwakire aterekere emirembe. Bejja bakkiriza abafuna mu lubadde erijjo olwo nga tebagikwatisa ag'ekimula eky'emirembe. abasinga gwe tumanyi Master Parrot tubebaza n'abaza okumukungubarirako tetusobodde kuba bangi kuba embeera ya Ebola gye tulimu twagala kubeera amateeka ga Ministry of Health n'olwensonga eyo oluva wano tudda kiwatule ewabadde gye tugenda osula then esigadde tugenda tuna communication kumakya ku budde ki bwe tugendera ekammengo niyanzize niyanzike abaagala okulabako nti kano kekadde tugenda mulabako then tuyongere. Before we leave, as the President has said, transitions everyone is here. And thank you for your support. That's not for President Kazinda in your Taniraka. Now we done a small provision and I get family of a small gangster. So Kubakumacha get in touch with him. They have supported. Buli kimu kyenkoze kyetukoze kuva ku mochari body treatment okunoonya ebyokwambala entambula zonna. President has been together with us and our CEO. Thank you so much. Sinaba muzamudani umabambi aba Madam Fina Masanya the big eye. Thank you. We've been talking. You haven't interested yet. Madam Sinda and everyone that has been together with us. Papa Isaac Karushi, Bana Yemwebale. You compare President for Ivy Down and Fini family. Blanga na thank you and you know where they support you and thank you Mr. President. Mukisa kwogera ku mpozi ndowooza waliwo kamera nyingiko twandifunyewo omuntu wawuma n'abaako obubaka bwawa abantu kuba bwe tuba tuli maaso ga kamera tuba maaso ga nsi yonna. Ate Master Parrot abadde abangaala neuma abadde muntu omulwanyirizi w'ebyokuyimba n'okulanga bitereera ebbanga lyonna mu association ya WUMA mpaka wetutuusa olwaleero. Era bingi tujja okuba nga tumwogerako ndowooza tuba wala tugenda okugenda nekuba twogera ebisingawo naye nga sinabagenda nnyo mu maaso kansooke mpeera ebigaali akazindaalo ku WUMA abeeko kyayogera eri eggwanga omulindi waffe abadde bamala. Zanyi kyalo nnyo ddala ekyokubirwako omuganda waffe Master Parrot tutuusa okusaasira kwaffe eri famire okusingira ddala ffenna abayimbi newankubadde nti naffe abadde yafuuka famire gye tuli naye twongera okutuusa okusaasira kwaffe ate eri famire ddala enzaalira ddala. Tuliddwako omuntu abadde ow'omugaso because yali yeewaayo n'okuba nti ajja aweereze mu bibiina ebikulembera abayimbi. Tubadde tusaabaringa naye muguma era ng'omulaba ne ku federation naye nga gyali so mu mbeera yonna yonna ng'agala new progress so
tumusaalibwako ne Master Parrot era tugenda kumumisinga. So ku Organizations Association, kulwa abayimbi ne ku Federation UNMF, kyalo nnyo ddala nga tugenda kuba bingi era ng'emanyi nti programu ekyagenda maaso. Thank you. Koze era nga bamumanyi Lumanida John okuva mu Firebase. Master Parrot ono omulimu gwe gutandika na Firebase. Nze ndowooza kiyinza ne manager Nabija ndowooza kyandibadde kya muntu bulamu okulamangira wabawo ekigambo ekibeera Firebase before nga tutunatanowa. Mukama mulungi kiseera kyonna essaawa eno si ya bigambo wabula naku tusaalibwa nnyo tumuze Parrot ng'omuntu mukulu wange, mukwano gwange, mukwano gw'abangi. Mukama tusaba kino ekyomuli ky'emirembe omusobi we byonna ebyamusobako. Mukama omukimuli ky'emirembe. Mukama mulungi kiseera kyonna omanya nzeeroweza bija nze omu kubazo kuzuulikirwa ekyomwami nzakuzira abaana abo bangaddemu era kirungi nnyo nakulwaleero abaana bano nsobosi naye enteekateeka ya Mukama yonna tugimulikira era tusanyuka nnyo kulaba nti embeera eno yamutuuseeko naye ka tusabe Mukama omuwuze emirembe. Amina. Kati kantandike n'okwebaza okufa sebwetweyanziza nnyo kiragiro kya misa olw'okusabira omwoyo n'omugenzi. Kiraga obutukuvu obw'ekifo ky'abakulu n'abakulu b'ekifo kino mwebale nnyo mwebalidde okutuseramu enkola bweti. Kirabise bulungi nnyo naddala mu mbeera ng'eggwanga liri mu buzibu nga buno bwe tulimu. Kyamakulu tweyanza tweyanzire naffe banne tuwulira obukakamu muffe olwa embeera eno enteekeddwawo. Nsaba okwebaza era abakulu aba Firebase abaamutandika kubanga entandikwa teba nnyangu nga bwe mumanyi, naye bw'abanga asobola okuyitayo n'atuuka wano w'atuuse mu mbeera yonna, Mukama yeebale ku Firebase. Ekirala nja kwebaza Uma abantu babadde atambula naye nabo mu mbeera ey'okwasosietinga eyo naye bafamire ddala era esobola okubanga omuntu mu nsi mubudaabuda oba mukumaakuma mu mbeera emu endala. Mwebale nnyo Abawuma, mwebale ddala, mwebale bbanga litambudde ne muganda waffe Master Parrot. Neneebaza ttiimu ya Federation ekulirwa sekretari etyo nekulirwa Omwami Kalumba, emikolo gyemuze mutambula naye kubiraga kwa Federation support gyemumuwadde wano nawali n'embeera eno ey'akabenje yatutuuseeko bwe yazitandise era embeera gyemutaddemu Nakiisi Bitemu ne bannammwe bonna nga bwe mukyatambula ne Jovi ono mwebale nnyo mwebalire ddala muli kukola omulimu ogw'amaanyi. Tukyali ffenna pakati muganda waffe tunamukola ki tunamugalamiza walina ogalamira tukyali ffenna. Saagala mwebake paka nga buli kimu kitambudde bulungi n'okwongera okukunga bayimbi bannaffe nti mujje musobole okubanga muwerekera ku musajja ono abadde mpagirwaga mu music industry. Master Parrot si omuntu gw'oyinza okubuusabuusa mulimu gw'okuyimba. Ennyimba zimbye zirina amakulu ezigenda obeerawo emyaka gyonna n'abato abalijjo
ki ate batandikira awo mu byokufuna ne mu byokujjukira omuzadde waabwe. Mukama yeebale olw'omulembe guno ogwajjiddemu cooperate. Katusabe era tulabe nga famire esobola okuganyulwamu mu biyiiye bya munnaabwe oba mu famire memba oba omwana waabwe. Naffe tujja kumakinga sure nti tugoberera era famire efuna obwenkanya ku biyiiye bya parent. Famire esobola okuba nga efuniramu wamu n'abaana be. Twala akakisa kano okwebaza Nkulu Saamugombya ne mukyala wo Mami Sophie. Muli bantu balungi mu industry eno, tetubatwala for granted, tubawa ekitiibwa. Abantu bonna batuwagira abagoberera music n'omwagala bwe baba bajja bagoberera obuvidiyo bayinza okubalaba mu mbeera yonna mwe tubeererawo. Ye famire ya music esinga okuteekayo omutima mu mbeera yonna. We don't take that for granted. Tuyinza okuba tetukyogera buli nayo netulaba. Tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Essomo eryokubiri, tuyise bulungi obujja. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutune gye yawandiikira Abeerooma, omutwe ogw'omukaaga olunyiri olwokusatu okutuuka olw'omwenda. Abooluganda, temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa mu kufa kwe? Nga bano mbatiisimu twaziikibwa wamu naye mu kufa nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kye patri, naffe nno tuyise obulamu obujja. Obanga twazuuka okufa yejje gwe twafaanana, era tuliba olw'okuzuukira, tutegeere omuntu waffe omukadde naye yakomerezebwangako omubiri gw'ekibi, bulyoke tuzikirizibwe, tuleme kuddayo okuba baddu ba kibi, anti bw'afa ng'ekibi akiwonye. Oba tuli bafu ne Kristo, tukkiriza ddala nga tulaba nga tuli bafu, takyaddayo kufa, walumbe takyasobola kumufuga. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Abooluganda, katusituke okwaniriza evangiri. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yoanna. Yoanna omutwe ogw'ekumi olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Mu budde buli Yesu yagamba abatume be nti omwoyo gwammwe gulekenga kweraliikirira. Mukkiriza Katonda, nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Singa si bwe kiri, nandibabuulidde anti ŋŋenda okubategekera ekifo. Bwe ndiba mmaze okugenda era nga mmaze n'okubategekera ekifo, ndidda ate ne batwala ewange, nze gye ndi nammwe gye muba mubeera. Gye ŋŋenda mumanyiyo, n'ekkubo mulimanyi. Toma kwe kumugamba nti ssebo, gye mugenda situmanyiyo, tuyinza tutya okumanya ekkubo? Yesu n'amugamba nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Siwali atuuka eri Kitange wabula ng'ayise mu nze.
ebigambo by'evvanjiri n'obikomye wano. Ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedde naffe, ogulumizibwe. Eggulu y'embeera, kigambo kya kitiibwa, noonya mu ssanyu lyonna lino erisinga. Fuba, eggulu y'embeera, fuba, eggulu y'embeera, mu nnaku z'Omukristu toterebuka nywera ng'osuubira ebberu. Fuba, eggulu y'embeera, fuba, eggulu y'embeera. Mukama mulungi Obudde bwonna Mukama mulungi ekitalo nnyo kya munnaffe ono Sifaayo David Master Parrot. Olwaleero tukuŋŋaanye ng'ekisooka byonna twagala okwaza Omukama olw'ekyawe kirimu eky'obulamu era n'ebyo byamusobozesezza okukola ye ng'omwana we gwe yeerondera, gwe yeeroboza n'amutuuma erinnya erya David ayongere okuweereza mu nnimiro y'Omukama. Akadde nga okusaasaana, akadde nga kano kaba kazibu ddala ng'omuntu tuwulira obulumi naye ati tuli basanyufumu kubanga abadde akola ebyo Mukama byayagala, era nga tusuubira nti ku ebyo byakoze Omukama anamusaasira n'amutuusa mu ggulu. Okuyitibwa kwe ng'omuyimbi obubaka bw'abadde aleeta eri omusinga ayita mu kitone kye, twagala Omukama musaasire, amusaasire byonna ebyamusomako. Bagamba gwakama misana kakyo takola ki? Tabulamu. Tubeera n'ebizigiro mu ngeri ezitali zimu, naye Omukama asaasira busaasizi. Bagamba bimanywanda lunaku takuwulira kaalidde. Wabaawo bingi bye tutolowooza nti bino abantu batumanyiiko. Obudde buno nga tulina okubukozesa obulungi, ate okwebunabuli obunajja ensonga lwaki tufuna essomo erisooka okuva mu Isaya omutwe ogwa 25, Omukama nga annyonnyola. Isaya ng'agamba nti obudde bujja kutuuka Omukama alitegekera abantu be ekijjulo ekyebyasava. Munnange ekijjulo ekyo kiribeerako buli kirungi kyonna nga bw'oyinza okwefumiitiriza. Isaaya yakozesa olulimi olw'oku nsi okunnyonnyola obulungi bw'ekijjulo ekyo nga bwe kiribeera. Munnange n'akakasa nti buli muntu yenna ategeera nti ekijjulo ekyo kijja kubanga mutuufu, kisaanidde buli muntu okutuukako. Naye ng'ayagala okutulengeza nti ekijjulo kino kijja kuba kyakukolerera, kubanga kamaanyi kaliba naki nambiro ate okutateganya munnange teguzza nvuma. Yakozesa ebigambo nga bwe tubiwulidde nga n'omala oba ng'oterekedde bavubuka ne bawula nti ebiro gye binaaba ku mbaga ng'eyo wamma bonna bakulumulukuka ne baggwayo. Naye Omukama kyagezaako okutulaga bannange tukolerera eggulu. Olujjuliro lwayogerako lwe luli olusembayo, kati akozesezza kya ku nsi, naye ng'amanyi nti waliyo luli olugenda okubeera nga mutuufu. Buli muntu yenna Katonda gwe yatonda n'amubuulira ekyokukola yalibadde alukolerera. Ffe mu Ekereziya tumanyi bulungi nnyo nga Katikisimu bwetuyigiriza nti omuntu ekyamutondesa giri emirimu emeka? Emirimu 3 naye ogwokuna nagukala. Katugambire wamu nti ena ogusooka bagamba bayita mumirimu ejjukanya ebiri zikubuulireko. Ogusooka Katonda tutonda tumukole ki? Tumumanye. Katonda tulina okumumanya. Era ogwokubiri tumukole tutya? Tumwagale. Kati obeera ku nsi ng'abantu balaba Katonda tomumanyi, balaba Katonda tomwagala, era ebyo banaakogerako bijja kwewulika ate ng'eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda. Then ekyokusatu, Katonda n'atutonda tumuweereze. Bannange ffenna tuli baweereza mu nnimiro y'Omukama, era nga tuweereza nga twekutte mu Kristo oyo omuzabbibu nga tusoma mu Yohana omutwe ogw'ekumi. Yesu Kristo gwe muzabbibu, ffe matabi. Akati bwe tumala okumuweereza obulungi, awo nno ne tulyoka tubeera ng'omulimu ogwokuna kumutendereza mu ggulu emirembe gyonna. Kakati nga bwe tuwulidde
nti ekijjulo ekyo kiribeerako buli kirungi kyonna. Bannange tukigwanyiza omukulu ono David, Katonda amuyambe olujjuliro lwalutuukeko. Bw'aba ng'abadde n'ebimusibye, emmisa eno gye tuzze okukola ki? Okubeera nga twetabamu, kubanga emmisa y'essala esinga obukulu. Ekitangiro kimu kyeweesabidde nga wooli omwoyo n'omubiri, kubanga abamu mu mmisa babeerawo omubiri gwokka ng'omwoyo teguliiwo, nga bali mu birowoozo birala. Kati oba wooli mu mmisa omubiri n'omwoyo, ekitangiro ekyo n'okisoma bulungi, munnange kisinga ebitambiro 1000 bakusabidde ng'ofudde. Era weetera okubuuliza abantu, bw'oba wali osabidde ku muntu ebitambiro 1000 owanike, sira kufuna n'omu awanika. Ekyo nno ne kitegeeza ki? Ti naawe bw'onooba ofudde banne tejja kuba babikusomera, kuba naawe wadde tobikola ki? Tobisabira bantu. Naye mukadde nga kano tetusaba kimu mujjukire mu abooluganda n'emikwano, omukulu ono musabire, kubanga bwe tufa Katonda ayinza okuba nga tulina ebizigiro n'asalawo tugendeko okuli Katonda okutukuzibwa, kubanga liri ettukulizo. Naye ebbanga litumalayo Katonda asinzirako ebyo tugenda twakola. N'olwekyo ffenna mukadde nga kano tukuŋŋaanya kulaba tumusabira olunaku luke atuuke ku lujjuliro lwe lwongeddeko okunaabeera erya ssava. Naye abooluganda baagalwa, Katonda bw'amala okutufuula abe n'abeekereziya mu batiisimu nga tuggyeko n'ekibi ekisikire, kakati awo tutandika olugendo lwaffe olw'okulamaga nga tugenda mu ggulu. Kati okulamaga nga tugenda mu ggulu tutambula ng'abaana ba Katonda, nga twegumira ku kigambo ekyo ne tukola kye kitulagira. Ekyokubiri ne tufuna amasakalamenti. Koze sakalamenti kyeki? Kati amasakalamenti gali 7. Tulagira okutambula nga buno bwe bulamu bwa Kristo, oyo ataliwo physically naye nga waali in a mysterious way abeera mu masakalamenti. Kati ago amasakalamenti gatuyamba okutambula obulungi, ne tutambula ng'abalamazi, tituli mu lugendo olugenda mu ggulu. N'olwekyo tetutambula mwawalo tuti ng'ensolo eggumba, liba terina wadde akanga nyo terifaayo, naye ensolo enzadde emagamaga neeraba abaana bange bali safe. Akati naffe tulina kutambula bulungi, nga tambula busibala, teri kuwunjawunja tuti nga kaliga ke bakubye ennyindo. Nedda, tutambula tutunuulidde oyo Kristo gwe batugambye nti ekkubo ge mazima ate bwe buki. Singa agamba nti mutambulire ku ddyo ne tutambulira ku kkono, awo wabaawo obuzibu. Naye munnange Omukama musaasizi, ti bwe tuba oluusi tugudde aye ne tuddukira gy'ali nga bw'atugamba Matayo 11 olunyolwa 28 mu jjeje ennyo zitoneddwa. Awo ne waliwo esakalamento era penitensiya. Ne tugenda ne tumugamba gw'olusinza, ate nga gw'olusinza akola atya? Alima bitono. Munnange n'atusaasira n'atugiramu nga muteesa ebyemba obutono. Katonda oyo tumusabe olw'ekisa kye atwongera amaanyi ag'okutambulanga obulungi ku bulamu buno obw'oku nsi. Kaakati nga tutuuse mu ggulu ku lugiro lwe tuwulidde, ekiba kisigalidde kukutendereza. Ndowooza omukulu ng'ono abadde omuyimbi, okutendereza bwe kulituuka alitendereza bulungi ng'omuyimbi, kubanga muyimbi abamanyi okuyimba. Kakati ffenna nga tutuuseyo mu ggulu ne tusanyuka nga twesiima naye, kubanga olwo alibeera atugwanyiza okubeera mu maaso ge. Kakati olujjuliro lwatuwa ku nsi kuno olutuyamba okubeera obumu n'okubeera n'amaanyi mu ffe, era ly'esakalamento erya Okalisitiya. Esakalamento omuli Mukama waffe Yesu Kristo yennyini, omubiri gwe n'omusaayi gwe n'omwoyo gwe n'obwakatonda bwe mu kifaananyi ky'omugaati n'eky'evviini. Kati esakalamento munnange litusobosa okuba n'amaanyi muffe, kubanga mmere ya mwoyo etuyamba okutambula obulungi, munnange ne tunywera mu kkubo ly'Omukama, kubanga buli budde obulamu obw'ensi wabaawo ebitutusika okutuzza mu kizikiza. Naye gano amaanyi ag'omwoyo nga tugafunye mu masakalamento nate erya Okalisitiya ate ne penitensiya, tubeera n'obulamu ne tusobola okutambula obulungi nga tugenda eri Omukama. Kale nno oyo atafuna Okalisitiya wano ku nsi, kyangu nnyo n'okutuuka eri mu ggulu era n'atasobola kukola ki? Kutuuka ku lujjuliro lwe batugambye, kubanga amazzi gakulukuta tegali gakoze eki. N'olwekyo twesabire ffe abakyali abalamu, Katonda by'atuyigiriza tubikwate. Olujjuliro ye lwatuwa kyekyo kyetusoma era kyetwekwatako nga y'Okalisitiya, okulaba nti tuba n'amaanyi n'alyoka tusobozesa okutambula obulungi nga tugenda mu ggulu, kubanga tuli balamazi. Kale nno twesabire ffe abakyali ku nsi nga tumaze okuwulira bino, Omukama atuyambe tuleme okugenda ekiiriro ng'omubyagira mikalabanda oba ekisaabatiro nga nnyini mwana nnya mikalabanda gy'omugeri. Tutambule bulungi ng'abantu abamanyi olugendo lwaffe nga tetuwunjawunja akabiga ke bakubye ennyindo. Omuganda agamba ebunga teba ya kisibo. Tutambule bulungi nga buli muntu omanya
woogwa ate n'okola ebintu kulagirwa, kubanga Omukama abamanyi nti tuli babe, tuteekeddwa kumwebengulako okutuuka okulaba nti ate obudde butuuka atusalira omusango. N'olwekyo bwabaawo ebitagenda bulungi mu bulamu bwa munnaffe ono, tuweere nga tumusabira mu kitambiro kino ate n'emitambiro ebinaddirira. Ate si kye kyokka, naffe nga tufuna essomo nga tumanya nti ono kyabadde ffe kye tuli, naye ate ekyali naffe kye tugenda okukola ki, kye tugenda okuba. Kati ekitegeeza ki? Kutambula nga tuli bulindaala, kubanga okufa tteeka, obuzibu tewali amanyiddirwa anaakola ki, tewali muntu amanyiddirwa anaafa. Kati bambi munnaffe ono nawulidde bamukonye emmotoka, kituufu. Kakati embeera ng'eyo ffenna tutambulira ku nguudo, kyangu okukola ki, okututuukako. Kitegeeza tubeere beetegefu. Omukama oyo wonna waagambira nti bulungi nkuyise jangu munnange, nga tusobola bulungi okuyimirira mu maaso ge, ate ne tuwoza olw'emisango gyaffe, ate olw'ekisa kye, ye n'atuwa ekyo kitusaanidde nga atuddiramu era nga atusaasira, kubanga omwana we yekubo ge mazima bwe bulamu. Ekyo ekifo kyayogeddeko buli omu akimugwanyiza, wabula bwe tugenda nga tweyisa bubi, olwo emikisa gy'okukituukamu egibula. Naye nga ye agambye nti mu nnyumba ya kitaawe ebifo bingi, munnange tubikolerere. Abatambula obutereevu nga batambula ku kkubo ly'Omukama be batuuka mu kifo ekyo Yesu kyagambye. Kakati nnono tumusabire ekifo ekyo akituukemu. Wabaawo ebikyamusibye, essaala zaffe naddala emmisa ze tunaaba tumusabira, naddala eno Omukama asinziire okwo amusaasire. Aye Omukama mu ekigo ekitaggwaawo, emyoyo gy'abakkiriza abafa naddala obwa David ono, Katonda gikwata ekisa agiwe ekimuli eky'emirembe. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama Katonda. Nina. Abooluganda abaagalwa, tukoowole Katonda Kitaffe omuyinza wa buli kantu, eyazuukiza omwana we mu bafu adduukire abalamu n'abafu. Mbasaba tuyimirire. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe kye tukusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Abakristo banywere mu kukkiriza n'okussa ekimu. Ensi yonna agitaase akabenje k'entalo. Baganda baffe abatalina kalimu, abatalina mmere, abatalina we basula, y'omuzadde wa bonna abadduukirire. Ayi Katonda wulira essaala zaffe, otuwe kye tusaba nga tuyita mu Yesu Kristo. Omugenzi ono David yafuna edda mu batisimu nsige obulamu obutaggwaawo. Mukama mugatte mu batuukirivu obulamu obw'olubeerera. Omugenzi ono era nga mubigwa Kristo emmere obulamu obutaggwaawo. Mukama muzuukize mu kitiibwa olunaku olw'oluvannyuma. Bonna abafiira mu ssuubi ery'okuzuukira abayingize mu kitangaala eky'olubeerera. Baganda baffe bonna abali mu nnaku ne mu buyinike, naddala abooluganda lw'omugenzi ono n'emikwano, Omukama abayambi bafune okuyambibwa n'okukubagizibwa. Naffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujjukizi bw'eddiini, Omukama akkirize naffe olumu okutuyingiza mu bwakabaka bwe obw'ekisa. Essaala zaffe otuwe nga tuyita mu Yesu Kristo. Twegayirire. Ayi Mukama, okwegayira kuno okkiriza kugasa ennyo emyoyo gy'abaweereza abo n'egy'abazaana bo, naddala obwa David, obateme mu nvuba z'ebibi, obatuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kadde kabirawo.
abeere nammwe mwimuse emitima twebaza omukama katonda waffe wamma kisange n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era n'okutuukira n'okulokoka omukama paati omutuukirivu katonda omuyinza buli kampisa bannaku ffe abantu okukwebaza bujjo na buli wantu nga tuyita mu kristo mukama waffe anti muye ntujja okusuubira nti tulizuukira ne twesiima fe abandibadde banakuwala olw'okubanga okufa tekuwoneka naye olwokuba batusuubiza nti tuli bakuzuukira ekyo kituzaamu omutima anti tukimanyi ayi mukama nti abakukkiriza obulamu bwabwe bufuuka bufuusi naye tebagibwako ennyumba ekisulo kino ekyokulusika emala okwabizibwa tufuna ekisulo ekyolubeerera mu ggulu n'olwekyo kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne bassa bamalayika ababugiriza namu kitibwa kyo kitudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gwensula obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu funa omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo yali agenda okwewaayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro najja ne kaliisi era neyebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi emusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okwera bangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Tiwajalimu